I greet you all, ladies and gentlemen, in the Almighty's name. I'm sure many of you have already received the terrible news. I'm here to reaffirm the terrible news that we have lost the Honorable Muhammad Sejirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sejirinya has been and will remain a comrade. Circumstances that led to the chronic illness and final death of Sejirinya, he endured prison, endured torture. He always complained that many people used to take it for a joke until they can't take it for a joke no more. Very sadly, we've lost Muhammad Sejirinya. We condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night here with our brother. Tomorrow, Sejirinya will be honored in the Parliament of Uganda, and we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mbogo Mosque. Thereafter, we'll take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Sejirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, to fly into the country, and many of them are flying in on Saturday. That is why they've requested that we bury Sejirinya on Sunday. Basebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala banji kumwe mwawulirira amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Sejirinya, MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejirinya mwenna abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa. Oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazisaazi bantu bangi balowoozanga nti Sejirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza emuse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Sejirinya sofa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga assibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Tunavaawo tugende mu maka ge e Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuweebwaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Sejirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye, n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye, naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku Lwamukaaga, famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe, kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala basebo ne bannyabo, abawagizi ba Sejirinya, abamwagala, ababadde akiikirira, naffe bakulembeze banne. Mukama tusaba musasire byonna ebyamusobako, mwoyo gwe akulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
oli omuvubuka yambadde awo yabadde akwata wali kamera naawe abali mu gundi ya red tuli ku gaali tuli ku gaali kwata ngo Okay, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate abadde amaze okugenda era ssaawa zino ne Rob Joel Ssenyonyi bagenze naye kino kyolaba kyekiri ku ddwaliro wano e Rubaga embeera bweti bweri nga bwogiraba abantu bakubiridde ku makubo tebamanyi kigenda mu maaso buli amawulire gabakubye wala nnyo ddala lwe mwagala kuba ate ng'alaba what's going on. Situliteyo enywezeddwa mu ngeri omuoba endala teri asobola kukola fujjo mu ngeri omuoba endala wano era yeyo embeera eri ku ddwaliro ssaawa zino nga bw'obalaba abantu bakwatiridde ku makubo okuba ate nga basiibula puroguramu etegeseeko oba puroguramu gye bagenda okuba ate nga bagoberera olunaku lwaleero lunaku lwakuna ssaawa zigenda beera ssaawa 10 omulambo gwa Honorable Segirinya Muhammad genda kuba ate gutwalibwa ku ofiisi za National Unity Platform Makerere Kavule ate wanavaawo ku ssaawa 3 ate ez'olwokutaano atwalibwe mu Parliament eya Uganda bongere okuba ate nga bamukungu bagira mu ngeri omu oba endala bwe banavaawo bamutwale ku muzikiti gw'Embogo bagumanyi mu constituency y'e Kawempe ate bamusaalire ate balabe okuba ate nga ekiddako olunavaawo ate ku muzikiti gw'Embogo Kawempe mugumanyi bulungi agenda kuba ate atwalibwa e Kasangati makage galina amakulu awe macho badala ine maka e Kawempe ate balabe engeri ate ja wagenda okuba ate nga asulaawo abajja kuba bakeza mukeze atwalibwe e Masaka ku lunaku olw'Sunday asobole okuba ate nga aziikibwa mu ngeri emu oba endala nyensonga nga bw'oziraba zeezo buli omu ate ali mu kuba ate nga agezaako okuba wano nga baako byayogera so program sofa yeyo kitegezeko n'agamba nti yalama n'agamba nti baganda be bonna abali emitala w'amayanja balina okuba ate nga bajja bamuziikeko mu ngeri omu oba endala so sigala ku byemu focus subscribinga likinga sharing